Buterevu nkulisiza nnyo munaffe omwagala omukuumulamu webale nnyo webalire ddala kyali mu programu omukeeze ensonga mu nsonga mu makati mwoli byanjigiriza lwaki nayagadde nnyo tubitunuulire tusemberedde akaseera akazibu ak'abaana okudda mu masomero ate nga gye tuva 2016 abadde mulungi si mulungi bitundu 5 ku 5 bwetyo bwe tubadde tutunuulidde standard tutunuulidde omuntu okusoma ebintu ebibiri ngeri ki bizibu ki byasanga director twagenze mukuumulamu naye njagala katono nnyo tulabye omwana ono asomye ebintu ebibiri asambisiza amagulu ameka abiri naye olowooza nga ye buzibu ki bwasanga butubumala obuzibu ate tulabe birungi ki byetegekedde nga ye neyanziza ssebo mutesitesi abatuwuliriza ate abatulaba nziramu nate okubabuuzaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwaefe kyaffe kya mu busiramu n'obwetolwa oddamu n'ogireeta kituufu nnyo bwe tusooka kutunulira ku mwana oyo asambisa amagulu abiri oba azannya bibiri naddala njagiriza nga ku taalimu kubanga munange omwana omuto w'amanyi nkuba gyetomye kituufu kale nja kwogera taalimu obuzibu bwe wandirise obuzibu nze sibulabamu ng'obuzibu olw'okuba nti omwana kisinziira ku gwe amuteekateeka omuteeseteese otya okusobola okugusa ebintu bino okugusa ebintu bibiri kubanga teriyo muntu yenna ayinza kunyumirwa kunywa obuugi bwokka ng'ate alaba obuugi obulimu n'amata kyekitya eyanziza kakati taalimu oba n'amasomero nga Kawuthara kubanga Kawuthara mikwano gyaffe n'abalala batufaanagana tusomesa oluzungu kyenkanyi n'oli era oli wesayidi asambisa okugulu bwebuugi obwakasooli bwokka nituddamu nitusomesa oluwarabu bwemata someseza oluzungu oliye bwebuugi bwokka bwalina naye gwe olina obuugi n'amata wali onnyoddeko obuugi nga bwabutaddemu amata kubeera kiriya kakati bayinza ku kyenkya ne bakuddiza ku buugi bwokka n'obunywa ani abinywa nkuteeka namugwambulaga abinywa kakati kyo kyenkugamba nti amasomero akasambisa amagulu abiri ga nkizo era omwana yeeyagaliramu tayinza kungamba talina obuzibu bwasanga kubanga naye anyumirwa ojja kusanga omwana wa taalimu agamba nti emu nti wanu oli akomaawo akomyawo naye wa taalimu agamba nti emu wanu wahidi ako kenkizo kawulidde kyenkizo kanziriremu emu wanu wahidi oyo ye taalimu n'abalala nga Kawuthara n'abalala batufaanagana oli asigaziza emu wanu akomye asigadde kati seeyongeddeyo ku mulyango siyiseewo bwe tusanga yamanyi wahidi yokka siyiseewo olwo oba omulina awo nnyini tugenda kutunulamuko mu kusoma ennimi gavumenti erina enteekateeka yaayo wenga dayirekita w'essomero bateekateeka okuleeta naddala okusoma ennimi tusome mu nnimi ennansi kintu ekyo kyakagenda mu palamenti emirundi ebiri nga kikubwa gwenga alina essomero yakeera enkya n'alowooleza eggwanga otekewo essomero kiki kyoyinza okulowooza mu kintu kino kukotogera byanjigiriza tuba ddala tunadda mabega oba musoga asome olulwe nkuwulire naawe ng'omwana eri asomye olulwe nze nga nze ali n'essomero ate ayagaliza omwana wa Uganda okubeera n'obulamu obutangaavu mu maaso ekintu ekyo mba nkiwagira waki nkiwagira tuleeta wano abachina bajje badukolere enguudo nti bakugu naye nga muchina ajjukire waabwe yasoma mu lulimi lwabwe oluchina teyasoma mu luzungu n'oluzungu wano talumanyi n'ogudda olwo luba luzungu
lwokuba nti lwakuba eri yasoma mu lulimi ki olwabwe n'akuguka lwokuba nti yarasoma byategeera. Buli lwosoma mu lulimi lwo olina ekyenjawulo. Yes, olina ekyenjawulo kubanga oba olina buli kintu kijja kyonna oba okitegeera 100 ku 100. Naye luli bakuteekamu oluteeke si lulwo. Kyekivuura batulina ba member of parliament bw'omufulumye bweru nti teesa mu Luganda ayinza kuteesa n'akeesa. Naye mutwale mu parliament asirika n'agifuluma nga talina kyateesezza. Olw'olulimi lwe bamupakiramu obupakizi nga si lulwe. Ne bw'atuuka ku lulwe nga tetujja bikkiriza ffe tuganye. Ateesa naawe n'owulira nti aguusiza ensonga. Naye bw'ateesa mu luli ne bigira. So ffe nze kintu ekyo kiwagira. Wano mpulira wano nga njogera Oluganda. Naye singa onziza mu lulimi luli lweka. Tugamba nti oyinza kulanda buli muntu yenna n'atatulaba ng'abuuka. Kubanga yes, kuba obeera olutegeerera ddala. Ninteekamu buli kyetaagisa, buli kisoko. Kasukaali ningateekamu na buli kamu. Obugi n'amata ne kasukaali n'obushera. Byonna. So kusomera mu lulimi nze nga nze omu nandikiwagidde nti at least mweno nga mu primary mwana asooka asomere mu lulimi lwe abitegeere. Tuleme kwesiba ku lulimi olugwira lwokka. Kubanga ninayo mukwano gwange omu yasomera wano e Uganda. Bwe yatuuka ku siniya y'omukaaga ng'agimaze n'agenda e Russia. Kati bamuyita Dr. Colin Kasirye. Naye bwe yatuuka e Russia yamala omwaka mulamba asoma olulimi lw'eri Russia. Alyoka ayingire mu kiraasi asome. Kubanga oluzungu lwammwe tujja lutwalayo. Tebalumanyi. Si babirwagala. Bo bazimba lwabwe ensi yaabwe. Era yasoma n'amala ng'asomera mu lulimi lw'eri. Yasooka omwaka mulamba ng'asoma lulimi lw'eri. N'amala ate afuna olulimi lw'anaasomeramu. Kubanga gyali agenze kusomerayo. Kati kitegeeza nti eri basomera mu lwabwe. Ekitegeeza nabo ne bava eri waabwe ate ffe ne badusibako lwabwe lwe tuba tukulembeza. Otuuka waka n'osanga omwana n'omugamba nti wasuza otya n'asirika. N'omugamba nti how are you? Nti I'm fine. Ekito bwe kiti. Naye n'akugamba nti ye Walusimbi. Programu Omukeeze ensonga mu nsonga lwaki abakulu bano mbaagala nnyo. Mbaagala okutulungamya we tulaga. Director bwe ntunula wano ndaba katini nnyo. School fees zeereeze. Olowooza bwe tunaatuukira mu 2 tunaaba tuliwa. Ndaba embeera gyeraga ntiddeyo. Neyanziza mukadde wange. Esebo. Ekintu ekyo bwe kitunulira oba nange bwe nkitunulira. Olw'ensonga nti nga bwe nakubulire mu ntandikwa abantu obwavu bungi. Obwavu bususe. Ndowooza ne Allah bwe twamunyiiza kubanga n'ensi eweeweddemu baraka. Ensi teri mikisa. Ate giri luddawa gy'olimye gasobola koma wano n'akala. Omusana gwakira mu kiseera ekitali kyagwo kye twali tumanyidde. Kyagwo lwa Allah nga wagitegese naye ffe si kye twali tumanyidde. Twali tulina season. Buli kimu gikyuse. Kati oyala aweerera omwana we nga sente zijje mu birime takyasobola kumuweerera kubanga season yonna akungudde ensawo 2 za kasooli. Mu season namba ayina abaana 6 bali mu ssomero. Olowooza bagenda kusoma? Tebajja kusoma abo. So kye nandisabye naddala ddala ng'amasomero ag'obwanannyini ng'aga gaffe gavumenti egezeeko okutunula mu misolo gy'egateekako. Babeeko ne ke babanyigiramu namwe musobola okugondeza abantu. Kakati n'ebintu byonna kubanga ebyetaagisa by'amasomero byambuse nnyo birinye. Kati ogenda okulaba kusobola kuyimizawo essomero olina okulinyisa ebisale. Noga nti taali okuyimirirawo nina okulinyisa ebisale. Ate ebisale by'olinyisa ate bali b'olinyisa beeyongera kusereba ku kawansi. Nti gw'oyongeza ssente yakkirira ate gw'oyambuka. Kati oba omusuubira okukola ki kwe mwana obutaddamu okusoma. Kyenkugereza kyeki omwaka guno bwe mba nga sirimbye n'ab'amasomero amalala abagalina abayinza kunjulira abazadde abaasasula school fees ne bazimalayo
ku 10 bayinza kubanga 3 oba 4 wangi yes mbeera wetuusaawo abasasudde school fees ne bazimalayo zonna n'agamba nti mpumudde omwana wange 3 kwa 4 ate n'ekirala n'abazadde abalina lipooti z'abaana bwe nga bazirina mu nyumba nabo bwe bate bwe benkana 3 kwa 4 omwana yamala okusoma naye nga lipooti togirina mu genda ku masomero nga tali mujja kusanga fayiro z'abazadde nga zikoma eri teyanona lipooti talina sente ate yajja natuula nimwogera nakugaa nti mwana wange kasome ngenda kufuna netanafuna obusaasizi mwe nga badirectoro awo okolawo otya anti nekira kyenkubiriza abazadde bwe bw'oba ng'omanyi nti akasente kakyagaanye ate totuula situka genda oyogere nebekikwatako ajje musinkane yes mubeereko akakalu kemukola naye buli wakulabako abeeramu n'esuubi naye buli bw'oyimirira omwana n'omusindikiriza nti genda ku ssomero ng'ate baamugobye omwana n'ayiye obukodyo obudda mu kiraasi n'oli bw'anamusanga mu kiraasi bw'otaweebwa bawanga n'omusomesa ajja muwujja kibooko ng'alowooze nti omwana bwe bamutuma wakatatu kyanankigoba kiremedde ku ssomero puroguramu omukeeze ensonga mu nsonga bwettu bwe tuli waliwo akantu kentunuulira okuvuganya amasomero gaffe katunzire nnyo ku genjo okutegeera agamu ag'obusiraamu oba agaffe okuvuganya kuno mu masomero mu Uganda golaba kukusanyusa nze okuvuganya kwammwe kunsobeddemukko nti buli alina kyayagala either ayinza okwonoona ono oba okuteekawo ebintu nga byanjawulo ebyenjawulo biriwa muziki tugulaba zibandi kino waliwo atya mu kuvuganya wano mukoze mutyawo neyanziza osiza n'ekikkowe amiina sebo nkulina mukadde wange sisiza kikkowe nti lw'okuba nti oba kinyinze naye lw'okuba nti ndabye ekintu ekyo nga kikulu nnyo kituufu okuvuganya sikwandibadde kubi kubanga bw'oba nga olina edduuka mu Kiyembe nga toyagala bakuvuganye genda ogizimbe mu Lwera alitwale Mulwera oba Mabira ate ananakuvuganya abeereyo bw'omu kaakati kuvuganya sikwandibadde kubi naye tuvuganyiza tutya envuganya gye tuvuganyamu yembi kubanga buli muntu yenna kasa okukola ekirungi abantu bakunoonya olw'ekirungi kyo so sikyetaaga okusiiga omuntu enziro gundi mubi gundi talina standard ko standard wagisuubulawa olina akatale komanyi gye basuubula standard olyoka ogambe nti gundi ye standard ya gundi ogirabirawa gyotasomesa gyotalinayo omwana ogyogerera ogijjawo kakasomero ka Yusufu tekalina makulu ate n'ekirala ne tutuuka ku masomero gaffe ne kuba naffe naddala amasomero gaffe g'obusiraamu aboonoonya amasomero g'obusiraamu be basiraamu bannaffe okakasa ajja kujja ng'omusiraamu ye ekikye ali ku duniya ahera temukwatako yali ku duniya tamanyiyo amanyi nti yeeri naye duniya yamutuulira duniya emujjudde muzinzeeko omusiraamu atuuke n'okugamba nti abo basiriwala mu busiraamu basomesa busiraamu lwokati tibalina standard tibalina birala bye basobola kyekigambo kwe kutya abazadde n'olulanga agamba bajja muzza mu lusiraamu lwokka naye nga musiraamu nga nakyogedde musiraamu duniya emuyodde kaakati kuvuganya twandivuganyiza wandikoze ekirungi kaakati gwe eyayisiza abaana ba P7 basatu bana batano oba 7 oba 6 n'odira n'opangisa endongo esingayo bunene mu Uganda n'ogitika ku roole namba niwe torole byaro 6 ng'olanga ng'wana nga bwe wayisiza abaana 3 bana batano kati King Fahd koleki eyayisiza 10 Kampala Parents koleki tepangisa ennyonyi tulabe ennyonyi endongo kubira mu Kampala Parents yayisiza abaana yo katutukoleki kakati ekyo bwe kuvuganya okubi n'otuuka n'ogenda n'oyimiriza endongo ku geeti y'essomero lya muno kati n'obeera ng'ayagala kuwakula entalo kusoomooza kati kiyita ki sala wano kakati kyo
kwe tuvuganyiza bubi naye kuvuganya si kubi kuvuganya kubanga kuvuganya bali bano ba customer oba abazadde bebandi bakufunamu kubanga ojja kukola ekyo kyolina okuteeka mwana ekirungi kubanga olina okukola ekirungi osobola okuyimiriza osobola okulaga tigwasinga naye kikyo twandikoze okukola ekirungi bali abalamuzi be bali betusavinga so si ye mwate kweramula titweramula fe tukole ekirungi bali betusavinga babo balamule okwo kwe kuvuganya okuluma naye okuvuganya okubi nze n'omunabyabufuzi kasita alinya ku katuuti n'atandika okugamba ono gundi tetasobodde bino bimulemye ali bw'ati awo sikuwadde akalulu kange gweyimira wali ombuulira ekyogenda kunkolera kuwa akalulu tombuulira oli kyakoze ate kigukwatirako wa nze mbadde siraba nze ompita muzibe lwaki gwandaga nkiraba nze siraba gwe mbuulira byogenda kunkolera tongamba oli byatankoledde kati byatankoledde ate bikyajja tulaba director obumu ku bwe tugenda okusembyayo amasomero gameruka olwaleero gwenga taalimu enkolaganayo ne banno mu mutima gw'omulungi wandyagadde ebeera etya neyanziza nze mu nkolagana gye nandyagadde ne bannange nandyagadde nti kyesirina ngende wa muliraanwa wange mugambe nti bannange kino gwategwa wano ndaba olinga nsinzeeko ogikola otya nkugereza kyogere mutima omulungi kakati nkugereza ngenda kugereza kubanga kyemanyi nti wali abandaba ate naabo benjogerako abasinga obungi bayinza kubanga bandaba era bakulaba kati tulina essomero lyatusookawo ly'obusiraamu Kawuthara era nakati balina senta nakati gye twatuulidde ffe kubanga ffe tetunafuna senta era tuline bwemba nga nina kyesirina nebuuza kuwa Kawuthara nti munaye gwe wansooka mu nsiike ekiri kitya kati newabeerawo amasomero amalala agatali ga busiraamu naye nga maliraanwa gange ndina Modern primary school liri Kisaasi nalyo ndinayo New Bright Angel liri Kisaasi naye amasomero buli bwe nkola mukolo gwonna director w'essomero eryo yasooka ku mwanjo owaliri olw'omukwano era nwe nabadde ngenze okukola P7 nasooka kwebuuza kwoyo wa Modern nti registration mwasasudde sente mmeka era ye yaŋŋamba nti twasasudde sente bwe ziti mwe mukolera wa kati n'olwekyo eyo yenkolagana gye nandiyagadde naye weewuunya ojja kusanga y'essomero ng'oluusi nga batuleraanye ng'ate nga nali abasiraamu naye nkwatagane ganyi naye nga bali si basiraamu naye nga tukwatagana so nze nandiyagadde mujjawo bagamba nti taba muyeekera mujjawo si muyeekera kati ate nno kuvuganya ate tuvuganye bulungi dukolagane kyotalina jangu nkikuwe kubanga nze manyi nti mbasinga kubanga nze nina 2 otegedde nze nina 2 nina kyenabagamba nti ndi obugi bwange bulimu amata Allah ayinza okubanga si musanyufu eri amasomero gammwe okwebaza mulina enkola gye mukukozeemu etali nnuŋŋamu tunaatera okusiibula ffe nga taalimu ng'essomero era abazadde bandaba banjulira bwe tuba tugenda kukola ebibuuzo tusooka kumusaba Allah atulungamye ku kye tugenda kukola atuwa obuvumu era kakati bwe tuba tumaliriza nitumwebaza nga bwe yatugamba bwe munaaneebazanga nja bongera kakati era nakati ku Sande eno sebo nawe nkuyisi sawa 8 tulina ekijiro gagadde abaana bookye embuzi zaabwe oludda luno lw'Oluwarabu lwokye embuzi olw'Oluzungu lwokye embuzi abazadde baffe tusanyuke tujjaganye so olw'okubanga twayise ye enkola yaffe era kati abantu abaleeta abaana babaleeta kati kutani munda kati tusibe kubanga ndi mukuddaabiriza essomero oli mukuddaabiriza programu omukeeze twagala okumaliriza programu eno Haji Umaru yamuremye gwe nina mu studios director w'essomero eritibwa Taalim primary school lisambisa amagulu agabiri namuleese okulaba ebintu bingi nnyo era nsanyuse nnyo okubanga buli obwedda kyemuteekako akireeta so yandibadde ndowooza abeera ku kimu naga nze kino naye
buli kimu. So be balungamya beggwanga betwagala naddala mu byenjigiriza bya Uganda. Ndoza tugenda kusiibula. Nga tusiibula na Uganda. Omuzadde kiki kye wandimugambye akasembayo tugambe taalimu. Bubaka ki buva ku taalimu bw'owamu na Uganda tuvoona. Neyanziza ssebo mu tesitesi. Abazadde kubanga nange ndi muzadde ku taalimu ssebo ninamu abaana bange 3. Bw'ozaala ate benzaala neyakoze nabo bakoze eby'Oluwarabu ninamu omu yafunye 9. Ndi muzadde ninamu abaana atali omu atali 2. Ninamu abaana abange bange ba muntu omu. Teweekubako njawulo. Kaakati mukadde wange kyengamba abazadde bannange abalina abaana bammwe nga mwandiyagadde babeere bulungi baleeta mutwale abaana mu masomero agasambisa amagulu 2. Mutwale abaana mu masomero sigambye nti taalimu yokka tebaganyooma tulina obunyoomi nedda timunyooma amasomero kubanga nkugambye nti twakoze byombi ate ffe twasinze osanga tulina bwe twasinze ng'ate bo basambisa okugulu okumu kiraba okitegedde kati bwe ngatta first grade za wano 3 ningatta first grade za wano 4 ndina 7. Aho buto chansobora bo oleze oba tokyansobola so ninsaba nti buli muzadde yenna bw'oba omanyi nti wandiyagadde omwana wo afune obulamu obulungi bw'omu maaso mutwale mu masomero nga taalimu. Bw'oba oleranye taalimu yanguwa ku taalimu nze taalimu lisaawa mbeerayo ate headmaster gyali n'abalala bwe bikwatako owandise omwana wo bwebanga otoleranye taalimu kawusala gyeri kyebanda eziramiki gyeri n'amalala gali ng'obusiramu agasobola kugatta ebintu ebibiri ate tolowooza ku kintu nti okuba nti toli musiraamu naye toli musiraamu omwana wo toyagala gende e Dubai akole egyo bali bakola baloozi kati nno omutwale ku ssomero erigatta byombi asobole kukola kali ke nakugambye nti ajja kutuuka agambe wahidde oli ayitewo kubanga nakoze tukuba byeri so twala omwana wo asome agate byombi anywe obuugi bulimu amata twala baana awantu awalungi osobole kusoma kyenkubiriza abazadde ate sife tukwamba nti oyinza okwesanga n'essente ze tusasula n'oli atagata nga zasasula ate nga yatafuna bibiri siibula Munnayuganda tuve wano Abannayuganda naddala ddala bannakisaasi n'abaliranyewo n'abo batulaba mwenna abatulaba mbeebaziza ku tuwakadde kano nimusobola kutulaba naddala ddala nja kusaba ssebo nzikirize nsiibula abantu bano oba mbatumire nja kutumira abazadde bonna bataalimu bonna n'abo batuleraanye then nziremu ntumire omukyala Nanfuka Robina wa Winners Education Center eri Mukono na Kabago. Mukyalo oyo mwagala nnyo amanyi kyayagala. Then ntumire n'abakyala bange twasebo nze nina abakyala sina mukyala nina abakyala ntumire abakyala bange bonna mbagala nnyo. Then ntumire n'abaana bange bonna abaana bange bonna nga bwe balinga Katonda nga bwe yabampa tumire n'abaana bataalimu abasomesa bataalimu mbagala nnyo abasomesa bataalimu bange mbagala nnyo abo side zombi mbagala nnyo then ntumira ne headmaster wa Kawusala mwami Semwogerere oyo mwagala nnyo mukwano gwange mutabani wange mundabire nnyo tuyanza toyanzeege tube tubadde ssebo webale kujja obalire ddala bonna bandabire nange neyanziza kunkyaza ssebo emyaka olimu emeka 53 ssebo 53 awo kyali muto Assalamu alaikum warahmatullahi